Kale muntu wange nkwebaza okubanga nate okyangoberera nkyali Muzungu David Kadongo Kamo music analyst nkusaba nti ngoberera ku Facebook, TikTok ne YouTube subscribinga, commentinga, likinga. Naye nga nsaba nnyo comments zamwe mberenga nzifuna. Ayagala ennyimba zino osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Vla Stage wenkolera emirimu gyange. Oluyimba nduterako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Wano ku WhatsApp nduterako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Kale gwe ayagala okusponsoringa project nkusaba ontuukirire tubeerenga tuteesaganya. Ekibuuzo kiri luyimba ki olwa Kadongo Kamo lwe wasooka okutegeera? Luyimba ki olwa Kadongo Kamo lwe wasooka okutegeera? Wali ekibuuzo wali emabega lubadde olwa kwagaza Kadongo Kamo. Then luyimba ki lwe wasooka okutegeera olwa Kadongo Kamo? Okay, tugenda kuddibwamu kw'abagundi kw'abantu. Ono Mawejje Kato agambye Mawejje Kato namugerwa omusezi. Namugerwa omusezi olwo ekyamazima sirumanyi oba oliawo nja kusaba ontegeese. Irene Patience agambye ekyambe ky'omukoomwana kyayimbibwa omugenzi Fred Kimera owa Kyontuma Gita Singers. Fred Kimera ye yali muto wa omulangira Misera Segamwenge bakiddawo. Then Jenoka Hujo agambye talina tabu olwa Kafeero. Agambye nali mu S1 1998 era nga nsula wa mukulu wange. Muzeeyi yali yamugulira kaseti era nga ayagala nnyo ennyimba za Kafeero naye okusingira ddala talina tabu. Lwe yakubiranga girlfriend we ayitibwa Margaret. Ekisanyusa baamala ne bafumbiragana era na guno gwaka bakyali bombi. Mukama mulungi. Kati oyo alaze bulungi akulaga ekifaananyi naki. Tulina Mirembe Jane agambye mukyala Mugerwa ne Mire Nannyondo. Ekibuuzo kibadde luyimba lumu olwo lwe wasookerako okutegeera Kadongo Kamo. Mukyala Mugerwa lwafuluma 1987 ne Mire Nannyondo era lwafulumira ku teepu eyo. Kirabika Mirembe ono alabika naye asiseemu atwalirizaamu. Muteesa Ibrahimu agambye nze kunaaba ku buno Maama Ibra ampe ekooti wabula simanyi muyimbi n'erinnya. Then agambye olulala omusajja omukodo yankeeta yantama. Maama yali alwagala nnyo. Nzijukira taata yava ekyaddondo najja mu kyalo n'enduyimba naye ebyaddirira gyali migo nga migo n'ensambagere kwosa n'empi. Omusajja omukodo yankeeta yantama. Oba oliawo munnange twayimbanga ebintu ebyenjawulo naye nga tetumanyi naffe biki bye bitegeeza. Kati munnaye oba oliawo oyinza okwesanga nga mwami Muteesa omusajja muzeeyi taata wali wamukwata awaluma we wayimba oluyimba omusajja omukodo yankeeta yantama. Anti munnaye abamu bamanyi nti abakyala ebiseera ebisinga w'abaana alumba omwami asindika mwana yatandika okugira ki okusojja muzeeyi. Then Miles Katz agambe bamusayi muto Prince Job Pokafero bingi nti nali mwana muto lwanyumiranga nnyo yaddenga ku teepu yemu kwaliko ennyimba endala ezinyuma naye olwo lwe lwankwatako ennyo kuba nali nakatandika okusoma mu primary 1. Munayi weebale nnyo weebalire ddala. Kati olaba oyo tekintu kyakugamba kiva ku ntobo ya mutima kubanga akulaga naki nawa. Then Sewagudde Arosius agambye muvubuka munnange by Let Paul Kafeero
rest in peace golden boy of Africa. Mubiru Ivan agambye eddole y'omwana. Then Babirye Joyce agambye Tasso by Haman basudde. Sejjemba Asumani agambye Abaganda twewemudde by Lord Fred Sebata. N'olulala simanyi yaluyimba wadde wa pulesa sirina ddembe era nsibidde ku ggwe munnange wootabeera. Oluyimba wemba seerabidde ye Nalukwago olwa Benard Ntanda luno lwagambye olulala naye ngambye oluyimba lumu lwe wasookerako okutegeera kadongo kamu. Wasookerako okutegeera nga lwa kadongo kamu. Mugabi Ibrahim Kapolisi agambye ngenda ne skati. Simanyi ngenda na skati ki original version eya Senior Woman Irene Nakito ne Fred Sebale oba Fred Sebale ne Francis Bukenya oba Enoridan eya Fred Sebale Betty Nabulya ne muganda waffe ono Basaana babiri Najibu Kanyankole. Wile Selector agambye mpanga 1987 yali lukwata olutambi olwasookera ddala ofuluma mu lukwata. Moses Katende Livingstone Kasozi ne Cecilia Naku. Isaac Wabebe agambye eddole y'omwana by Lord Fred Sebata. Sala Nampeewo agambye Kayanda olira otya mu sowaani yange ne musaayi muto naye ngambye oluyimba lumu lwenjagala. So Sala luyimba ki? Wamala Frank agambye eddole y'omwana. Omuzirango Sekirando ogamba otya muto wange agambye ndi muyaye pure naye paka kati siriwulirizangako dumalayo nawuliranga maama ayimbako ako kokka. Edi Kayemba omuzirango ojja olunoonye ndulina oluyimba olwo wemba seerabidde lwafuluma 1993 ekijulo ky'Obulaaya alubamu. Mexes Nsereko agambye omukazi second hand owaayi yali yakukola ki? Yali maama omukazi second hand yali yakola ki? Naye nga lwayimbibwa Salongo Dani Mugula 1994. Then Nabukeera agambye mukyala Mugerwa Party 1. Sempija Dickson agambye omusamba gw'e Mombasa lwanyumira nnyo era nendwagala nnyo kuba omusajja yatoba n'omusambwa olulala akamasu wadde sebo yali wabasudde nnyo naye nze obwo bwankoleranga. Okay. Omusambwa gw'e Mombasa 1995 Sseggwanga Gita Singers Geoffrey Mukungu Malaika. Emabegaawo twamukolera n'ekijja kye. Kaye Richard agambye muvubuka munnange olwa Prince Jopo Kafeero 1989 lwafulumira. Then Sharifu Katamba agambye ebintu bizibu Hamani Semakula basudde. Julio K. Jumongo agambye ekiryo n'omuwafu oba ebintu bizibu lwa Hamani basudde. Lugoloobi Richard muvubuka munnange Paulo Kafeero. Kalungi Mike agambye Kayanda Bayiwire Mukaabya. Nkalubi Daniel agambye mukyala Mugerwa. George Musanyusa Sengendo agambye Tereza olwa Lord Fred Sebata. Maama wange yaluyimbanga buli ku makya nga bwe yeetegeka okugenda okukola naye Tereza. Tereza kigwoyogerako waliwo Tereza owa 1982 ye original version ne ono 96 eyoridani. Anyway kasita yali ayimbanga Tereza naye oba oli awo singa ompadde omwaka maama we yateranga okuyimbira oluyimba olwo nandibadde nsobola oteebereza luyimba ki olwo lwe yayimbanga. Abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala ku mufuna mpola kuvira ddala ku milioni 1.2 okutuukira ddala ku ssente zoyinza okulowoozaako. Ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy. Kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo
mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku mitwalo 10 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba peers primary school kale twekwata kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula banyabo ne baseba abatu Okay, kale muntu wange tukyeyongerayo okyali ne Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst nkugamba nti subscribinga, commentinga, sharinga teekako n'akadde. Njagala nnyo okufuna ku birowoozo naawe ali mu comment section osobola okubanga okozesa omukisa guno okubanga otutegeeza gwe luyimba ki lwe wasookerako okutegeera nga lwa Kadongo Kamo. Kale Programu njiweereza mukyala Jalia Nanfukazi awedde awe New York, mwami Rule Sebunza e Massachusetts, munange oli otya, webale gyonna gy'otukolera. Bob Kabindi Mpiima awe e London. Deni tulina muganda waffe Tadeo ali mu US, state kyagijjukira bulungi naye mugoberezi wa Kadongo Kamo lukulwe mugoberezi wa Kadongo Kamo lukulwe Tadeo nzisabira Tadeo nzisabira awo US nawe nkuweereza programu eno webale nnyo webalire ddala okubanga ogoberera. Kale tukyeyongerayo mukisa lw'essaabula agambye nasooka kuwulira luyimba lwa Ssebatadole y'omwana then Pinto Kakole agambye ensi etawaanya Prince Jopo Kafeero. Santiago Wire agambye ekiro n'omuwafu Hamani basudde. Then Shafiki Muko agambye eggaali ekozeeko oyo ndowooza Ssaabanywi Omulangira Gerard Kiweewa. Kayongo Nicholas agambye mulumbe lwa Sembusi yoyo Sepiria 1991. Mulumba Shamimu agambye Matia Luyima embaga ya Nakakaawa. Okay, embaga ezo zaali nnyingi. Embaga ya Zeewuliya, embaga ya Nakakaawa, mwalimu Kansigaze Kaddulubaale n'ebirala weebityo. Geoffrey Kalyesobula agambye Nalweyiso by Kasozi. John Herbert agambye mukyala Mugerwa. Richard Rich agambye Nalwewuuba ne Walumbe Esaaya. Nedda ssebo tozeemu kibuuzo. Cesars Latifa agambye Emikwano by Paulo Kafeero. Bwire Mulumba agambye olutalo lwa Meenunula emmundu zaavuganga tito kero olutwa olwo baluyita olugendo lw'e Masaka lwafuluma 1986. Jeffrey Kalasubula Nalweyiso Komawo Nyambe Livingstone Kasozi. Sencha Ronald Dole y'omwana. Semakula Alex mukyala Mugerwa. Jotham Hannington Waswa agambye abato be tulinamu nsuubi baendagire. Lubega Joseph enkumbi eyamba oluliwa waliwo original version ya 86 neno gye yaddamu oluvannyuma. Sempa Javira agambye Semukuutu. Mulondo Andrew agambye Saamu wange aliwa waliwo original version gye yayimba ne Pros Nabigumira Nanyiti Sebata mu 1980. Kadongo Kamo and Cultural Company neno gye yakola ne Harriet Sanyu eya 96. Kale simanyi eriwa yennyini gy'oyogerako. Namulindwa Sophie agambye Bladina. Alicia Alice agambye Bladina. Senyonga Stuart agawalagana mu nkoola 1983. 1983 yo Petero baligidde. Jose Seguja Sekimpi Walumbe Esaaya. Musoke Jonathan agambye Ensonda nnya by Prince Paul Kafeero. Sente Ntebe Matia Luyima. That's 1984. Munange oba otwaliriza omulongo oba otwaliriza. Don Frank Matovu baana bange Fred Sebata 1994. Walumbe Esaaya Prince Jopo Kafeero 1994. Omulongo Waswa Hanka lwali lwa musajja mukulu Minsera Segamwenge olugogofu
oluwala olugogofu sirutegette. Robert Nyenje abateesi baalo 1994 olwa muganda waffe Gerard Kiweewa. Bwire Mirembe omukazi bw'abasunda ebbeere ne yeetala ye mukyala Mugerwa. Mukyala Mugerwa Hamani basudde. Florence Blaze agambye alabamu ya Jjajja Sebata abaganda twewemudde. Nansimbwa Hamina agambye nakatudde olwo si lwerwa Salongo Deogracia Ssebuguzi 1996. Sente Ntebe nga tolina plani Prince Kaima Litran. Bwire Mirembe embaga ya Nakakaawa. Kawoya Fred nvaako ndi mufumbo oyo Salongo Dani Mugula nowewe omugenzi Fiuda Namuddu yafa mu 2016. Twamuziika Desemba nga 12 2016 wali Nakisonga. Nsamba John Bosco nva ku musawo Lord Fred Sebata 1993. Then Kiwuuwa Mugenyi Tata Faith nkulimbe ki naye oba ndowooza lwali Nabukenya olwakafeero lwanyumiranga nnyo edda bwensuubira. Kale ogamba otya Sseruganda Kiwuuwa Mugenyi Tata Faith bagamba batya eyo yonna gy'oli? William Secheja agambye enkumbi eyamba Fred Sebata n'ekiryo n'omuwafu tugambye oluyimba lumu. Nzabiranda Emmanuel enkumbi eyamba Sebata. Kintu Magabo agambye olugendo lw'e Masaka Matiya Luyima nkugambye lwa 1986. Hank Gary Sean Bladina. Then Nakawuki Olivia agambye mwannyinaze ba Angel Sekandi Gasuza. Then Agnes Nalunga agambye muggulenga endabirwamu ezitali za bitundu olw'omugenzi Irene Nakitto ndowooza baluyita obuteeraba. Then Mpiso Semakula agambye omusambwa g'e Mombasa Jeffrey Mukungu Malayika 1995. Shadia Onziru n'ababi ow'embiko olwo lwa omugenzi Livingstone Kasozi 1988. Then Kato Hussein ow'omusanvu agambye embaga ya Sepiria olw'Amatiya Luyima ne Namboze olw'Omulangira Minsera Sigamwenge twagalako lumu. Evelyn Kalani agambye akaddannyuma olwa Baasu. Amprisrin Roni obufumbo si mupiira oba abawasa embaga Fred Sebata oyo ye Kevin David Karisa. Kale tukyeyongerayo Omumbejja Jalia Nalwanga ogamba otya bagamba batya mu bitundu by'e Lukaya. Ogambye mukyala Mugerwa. Livingstone Kiwaabo Bwanika agambye Kayanda mukyala Mugerwa. Ani omulala Byaluhanga Joseph agambye Kayanda olira otya mu sowaani yange. Ogwo gwali 1993 w'ogambye naye lutegeerekeka okufuluma ogenda ku gundi 1994. Kitimbo Joero agamba oluyimba lwe yasooka okutegeera olw'akadongo kamu yali Mpanga. Mbategeezeza 1987. Then Junior Mark agambye abawasembaga Fred Sebata. Festo Iga Owengabi bulijjo kaadi taata yali aluteekamu ku radio kaseti. Ziwa Joseph okutegeera amakulu oba okutegeera nga ntandise okula bwekiba ekisembayo natandikira akamasu kankutte omuzimu gwe Mombasa ogatisa ebintu. Akamasu kankutte omuzimu gwe Mombasa ez'ennyimba 2 era nga ziri mu bayimbi 2. Then Kakinda Xavier agambye omwana w'abalo mu 1995 awo naye nga lwafuluma 94 ku second hand. Makumbi Jawadu agambye Samu wange new version. Samu wange new version yali ya 1996. Kizito Laston agambye Salamba olwa Dani Mugula. Alex Sebufu agambye njagala okuddayo ebukonja Prince Paul Kafeero.
Kajobi Stephen Aligawesa agambye Bladina by Golden Boy of Africa. Kato James agambye suuti ya Kawemba. Makumbi Junior agambye mukyala Mugerwa olwa Hamani basudde. Stefan Mugerwa agambye Samu wange simanye yasooka oba owokubiri oba ngamba owa Nabigumira oba owa Harriet Sanyu. Then Mo Smith Uganda waliwo okuwuliriza n'okutegeera. Ngambi kutegeera nze wekuba kuwuliriza n'okutegeera oyo ye Walumbezaaya okuwuliriza yempanga. Then Eric Nelly agambye mukyala Mugerwa nebyesimye Eric tugambye oluyimba lumu. Paulo kiri mutu agambye nze taata yangamba yawulira akayimba ka Kafeero yali amanyi kompyuta yeyimba kati ogenda okunenya sitaani naye nga we yali akukema wamusanga wandowooza lwero oluyimba lwanantabuulirirwa. Sophie Hankins agambye ekijjankunene Prince Jopo Kafeero naye simanyi ekijjankunene ki ekisooka ekyokubiri oba ekyokusatu. Then Kyagera Mugwanya Fahadi agambye Bladina. Muwonge Edwin Walumbezaaya. Mendela Charlotte agambye tusuze emyoyo. Then Lukwago Ponsiana agambye omukazi second hand Dani Mbugula. Ebizibu by'ensi oyo Shevian Aniston. Ebizibu by'ensi by who kubanga Kasozi alulina, bayimbi bangi abazirina, Paulo alulina naye sitegedde. Junior Jagwe agambye Fiina. Junior Jagwe nno oli wa mukisa nti munnaye n'omukyala nanyini kuyimba luyimbo olwo mulina wano era tugenda kuba tunyumyamu. Kasule Robert agambye Kayanda. Segirinya Charles Chris agambye Kayanda. Triple HK agambye Fiina. Fiina lwe luyimba lwe yasookerako okutegeera. Olwakadongo kamu lwe yasookerako okutegeera. Zungu Rogers agambye Samu wange Fred Sebata. Nsubuga Samuel Muwasenju. Paulo Kasozi Bladina. Alex Bukenya abankusere Hamani basudde. Kale baganda bange eyo ye post ginateekayo nti luyimba ki olwakadongo kamu lwe wasooka okutegeera. Kale bwekityo bwekirabise olunaku olwaleero naye nga nkugamba nti yisigalanga ongoberera nze Muzungu David, commentinga, likinga, sharinga. Then ayagala ennyimba zino osobola okunsanga Kasubi ku basooka kwa Bula Stage wano wenkolera emirimu gino egya kadongo kamu. Ngenda kubeera nga nkyaza omukyala taba mukyala Nalongo Zaituni Nambawa n'omulongo Kato Lusiba. Zaituni Nambawa mu kisaawe kya kadongo kamu abasinga mu mumanyi yoyo omukyala yakuyimbirwa oluyimba olwakyaka ennyo Fiina kulikayo okusoma. Tujja kunyumya bingi mbasaba nti mwekuumire ku channel nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 5 7 Chikaya College